Kkooti y'amagye Makindye ng'ekubirizibwa omulamuzi Lieutenant General Andrew Guti owulidde okusaba okweyimirirwa kw'Omugagga Buchanani mu musango gw'avunaanibwa ogw'okusangibwa n'emmondo mu bukyamo. Buchanani ng'ayita mu mapulira kuli John Paul Bayingana, David Mushebi ne Johnson Tumbise bategeeza nti omuntu waabwe mulwadde nga n'emyaka gigendedde nga mwezi ogujja aweza emyaka 5 alina ekifo ekyenkalakalire mu Muyinga Bukasa ate nga liramumirira ng'essabo yonna kkooti w'emwetaagira ajja kubaawo. The applicant has got a constitutional right to apply for bail, and also there is a cardinal principle of presumption of innocence against an accused person who has pleaded not guilty. Honorable Chair, he cites suffering of grave illness, that he has a fixed place of abode in this honorable court's jurisdiction. Bategeeza nti alabirira abaana basoma 40 ng'avujirira ekibiina ekikubye ebibonde mu Uganda ate nga n'okusaba kwa oludda olwa gavumenti terwakuwakanya. Baleesa bamwemiridde okuli Kagolosi Alex, Oweruwelu Luzinda Salesairas ne Daniel Kaziba amanyiddwa nga Ragade nga bannyidde kkooti obuvunaanyizibwa bwe balina abamweyimiridde. Oludda lwa gavumenti nga lukulemiddwa Meja Lafal Mugisha lusabye kkooti okuweebwa akadde okusobola okuddamu okusaba okweyimirirwa kwa Buchanani nga lumu omwezi ogujja. Ate ekibiina kyefudde kitegeddeko nti emu ku bigendera lukiiko olwamu nga gaali mu lusiru mu Bungereza olindira kusipikiriza ttiimu birimu amangu okufugira ku nkula ey'amateeka ne demokulasiya ne Paalamenti okola emirimu gyayo ayeetongodde. Kati bano baagala ensonga zino ziwa obudde zikubakanyizibweko ebirowoozo kuba Uganda n'amawanga agamu ku lukalu lwa Afrika gakyasanga okusomozebwa olw'enfuga ya demokulasiya. Omwogezi w'FDC Ibrahim Ssemujju Uganda asinzira olukalala lw'amawulire Najja Nankumi n'ategeeza nti bakoze akatami n'ebifaananyi ebiraga okusomozebwa Paalamenti ya Uganda kweyitamu wamu n'obutabanguko obuzibwawo mu kulonda. Tulowooza era twagala kusaba aba Commonwealth abali mu nteekateeka zino ebya Paalamenti eyeetengeredde ng'esobola okuteesa n'okugoberera ensonga eziruma abantu, obukulembeze obulungi obuli ku musingi ogwa demokulasiya, nti ebyo baali biwadde obudde obumala okusinga ezimu ku nsonga endala ze bagenda okubaganyako ebirowoozo nga climate change n'endala. Abantu baagala ensonga zino zinogere eddagala. Ate Abasawo abagezesebwa omulali wa gavumenti wansi w'ekibiina kyabwe ekya Federation of Uganda Medical Interns bamativu n'engeri gavumenti gye balondera mu bye balina okusoma. Abayizi bagamba nti balina okugesebwa ku masomo anookole okulongoosa eby'eddagala, ensonga z'ekyalo wamu n'abaana okusobola okuwuka obulungi mu by'obusawo, era nga ne kkooti ya Kisemba bwe baagenda wabula gavumenti yakizimula nga mukadde kano minisitiri w'obulamu gye balondera bwe balina okusoma. Nti bannaffe oba mikwano gyaffe bannansi ne ba pharmacist bwaba bawa appointment letters teba indicating oba tebalaga rotation zaabwe bulungi engeri gye balina kurotatinga, naye nga balina okurotatinga mu bifo at least bya mirundi 4. Balina okuba malwaliro, balina okugenda mu industry, balina okugenda mu stores okumanya engeri ba stocking amadagala n'ogakuuma okuba nga gali bulungi, mpozi waliwo n'ebirala ebiri option. Eno si ensonga y'okkebwa mabula n'obutabana wakusula nga bakola. Bagambye nti n'essente ze basasula ntono ddala nga tezisobola kubamazizaako mu kitundu baagala gavumenti ebongera omusaala. Babavuzi ba Bodaboda bankombola ente balagindi RDC w'Entebbe Haji Njuki Mbambali abayambe ku banka n'abagagga wa pikipiki za looni ate batazimala alitabawa kadi ekiraga nti pikipiki zifuuse zaabwe. Star yampa pikipiki n'engivuga $1.5 n'ekitundu nemmonjimala bulungi nnyo naye buli musaba kkaadi ansindika wa mugagga. Omugagga we mutuukira ngamba mwongere $10,000 tugende e Kampala. Kati sitegera kadi bagisinga mu banka, balina omutuku bagisingako kadi bagano jimpa kadi kiyagwayo kubanja kadi ne bangamba nti kadi kumbamu kyava manager yarabandenga yambaro bagako nambuza kadi yagala yaki. Kati gavumenti ekintu ekyo yakiwera negamba omuntu yenna avuga motocycle oba motoka bw'obanga ogiguze faayo nnyo okulaba ogikyuse edde mu mannyago. Kadi bwebamalayo sente tebaagala kuba wa kadi, ekyo nakyo si kintu ndowooza bagaana okuba wa kadi lwakuba batebaagala kusasula $10,000. Naffe tusasule tugula emmotoka gye tuba tuziguze, oba omuntu bwagula emmotoka ffe batujjako $15,000. Ate Omusumba Jackson Ssennyonga owa Christian Life Church atongozako ebifo okuyamba abasumba banne naddala bali mu mbeera embi. Abasumba mu ngeri ennene bakwatagana naye ekibadde ekibula mu basumba kwe kwolesebwa. Tosobola kubanga
nkwatagana naawe naye tetulina kitukolako kubanga obumu ng'obukola lwa bumu nga tewekira kyobufunamu tekigatta. Abyogedde kkanisa y'Ebwayisi ng'ategeezezza nti amaze ebbanga ng'ala abasumba bano tebali bulungi kwe kutandika kaweefuba ono. Tosobola kutwala abantu gwe nga tulina bakutuukayo, olina okusobola okutuukayo n'osobola okuyamba abantu okugendayo kubanga omanyiiyo. Omusumba senga anaakulaakulana ajja kusobola okuyamba abantu okutuuka gy'atuuse. Tetuyamba amakanisa gaffe ffekka ngosi mutima, tuyamba amakanisa gonna, obanga oli Baptist Church naye ng'oli mulokole, oba oli Full Gospel, oba oli ani, kanisa zonna tugenda zikwatira wamu tukwatagane. Ye omusumba Abalokole David Mukisa owa Triple Blessing Church alaze obunyamivu eri abasumba abava ku musingi gwa Kristo ng'agamba tebakoze kinene okugugula endiga. So bino bannabbi badde bakulimba mutogenda kufumbirwa bamwe bakukolimira woli waawa ewaffe tufa mu ggulu. Abyogedde ku kkanisa ku lugulu nti badde bakuza emyaka 4 mu kyanga agitandika. Omusumba Imelda Akula wa Liberty Worship Center Erugala yabadde omubuulizi obukulu ng'agambye nti Mukama abajjukidde. Nkubuulira olwaleero, I tell you today, buli musajja atudda, every man sitting, mukyala atudda, and every woman, waliwo wava waliwo woola.